basi nga tutandikidde wano ew'omukulu gwe bayita sipapa omugagga sipapa afuuse sipapa wetugamba nti anaavundira mu kkomera tetumanyi mukama katonda yekka yamanyi wetwogerera sipapa bannamateeka bannaffe ba Elgon Advocates basobodde okuba ate nga balangiridde nti omusango oguvunanyizibwa sipapa bano ne badde balooya ba sipapa ku musango guno bagambye nti ensonga zonna basobodde okuba tebaziwanikidde olw'ensonga nti omukulu gwe bayita sipapa ate nga ye musibe ate nga ye mugagga waabwe akasente tekakyalabika abasasula taliiwo kati mu mbeera eyo bagamba nti sipapa alemedde okubasasula era ate nga sente zino zeetaaga obudde bungi nnyo okunoonyereza okuba ate nga bawolereza omukulu gwe bayita sipapa kati bannaffe aba Elgon Advocates basobodde okuba ate nga bagamba nti omukulu ono sipapa ebibi bagera kuba ate nga babikomyawo mu nteekateeka esobola okuba ate nga etambula bwetyo nga tukyali ku musango gwa sipapa era munnamawulire olunaku olwajjo omukyala ono bamuyita Fifi da Queen amawulire gavuddeyo olunaku olwajjo ku lupapula lwa bukedde gavuddeyo ne gasobola okuba nti galaga nti ebya sipapa bikwasizza Fifi nga bagamba nti omukyala ono Fifi da Queen yali akola ku bukedde TV y'omu ku basobola okuba ate nga sipapa we baali bamukwatira sipapa ayina be yateresa omunyago guno gwe yasobola okuba ate nga ateresa bannamawulire okuli Fifi da Queen bukedde nga yasobodde okuba ate nga eripootinga era nga kigamba nti bannamawulire abakakwatibwa kuliko omwalamuzi bamuyita Kenneth Kavulu waliwo gwe bamuyita Shua Paul waliwo n'abalala bangi nnyo abakwatiddwa mu mbeera eno kati omukyala gwe bayita Fifi da Queen wewulidde ebyo n'asobola okuba ate nga ayise bannamateeka be bendabyeko wano bamuyita Mwesigwana Lukuntana Company Advocates basobole okuba ate nga bakuba kampuni ya New Vision oba ya Vision Group ne bukedde olw'okuba nti bataddeko bamuwandiiseeko ebitakwatagana wadde n'akamu mu mboozi gye bawandiise balaga nti sipapa omukyala omukulu gwe bayita sipapa omuzindo gwe yabba akawumbi akamu n'ezigwamu abasobola okuba ate nga baziwoomerwako ye mukyala ono gwe bayita Fifi da Queen wetwogera Fifi da Queen yava ku bukedde TV kati mu kiwandiiko kye yasobodde okuba ate nga awa bannamawulire yasobodde okuba ate nga ategeeza olupapula luno olw'amawulire ne kampuni yonna ayagala emwetondere era ekiwandiiko bakiteeke ku fronta page ng'ebakiwandiiseeko nti ebya sipapa bikwasizza Fifi nga biri mu kkala ennene n'ebigambo ebinene omukyala Fifi da Queen agamba nti mu kiwandiiko kye bawandiise nga biri mu 6 Septemba yasobodde okuba ate nga abalabalamu kampuni eno erina okuba ate nga emusasula akawumbi kamu biliyoni namba ey'okuba ate nga bamwononedde ekitiibwa kye ez'abalooya miliyoni 5 okitegedde sipapa omusango gwaliko gwa kawumbi kamu n'ezigwa miliyoni nga 6 Fifi da Queen gwe batadde mu mboozi eno olupapula lwa bukedde alukubye mu mbuga ng'ayita bannamateeka be agambye agala kawumbi kamu bannamateeka bo bagenda kukolera miliyoni 5 zokka akawumbi kamu Fifi da Queen ulira bibi nabyegaana ng'agamba ye tayingirangako gye bagamba nti ekabalagala baamukwata sipapa bwe yalekera ssente bulira bwagamba but however just to put more light and a little on that, I've never been summoned at any police station in Uganda. More so kabalagala with evidence. I've never, because my lawyers bawandikidde my policy because we have taken legal action. Vision Group next watinga munamawulire eyawandise story eyo nga buli police egamba nedda nnyabo fwe tukusamoninga tukuwandikira era okola statement ebaawo tetukuyinaako, so please we dispense. Ya mukyalo oyo gwe bayita Nabitengero Fiona yali ku bukedde abadde abaza akabanga ng'avuddeyo okusinziira ku Facebook ze agamba nti political statement yasobola okuba ate ng'akola nti alina oludda lwawagira olulala nti ensonga we ziva iyo okusinziira ku Facebook nga bw'agamba agambye kati bagenda mu kooti ne kampuni eyo agamba nti yali mwana kati yakula. For now my lawyers are handling right bawandikidde Vision Group intention to sue, so katubalinde batuddemu ne kooti nayo tugirinze because we are so ready. All I can say to my former bosses, nali mwana n'enkula oba nali kinyonyi ekito
nemmere ebiwawaatiro nga sikyajja mu kisusunku kyammwe nali nina okubuuka ngende neeyigiza obulamu. It is what I did peacefully ng'omukazi omukozi ow'amaanyi. However, I never knew I made an offense. Naye nga omwakikoze bwe mutyo defamation, let's meet in court. That's all I can say. Aya basi. Abali bakama abagambye ayagala akawumbi kalamba. Fifi da Queen. Nalabyeko abayimbi abamu bagamba nti yalina fatu atuteekako nga alina program bagiyita kanayo kyani nga abayimbi kyabakola kati naye akiwulidde mu mbeera gy'alimu naye nga Fifi da Queen omusango gwa sipapa gwe gubirimu bagamba nti yaloza ku buwumi bwa ssente z'akawumbi ababukedde ng'ebalipotinze kati Fifi agamba ababukedde bye balipotinze si bituufu ze tebankwatangako ne mu mboozi etagambye ebyo sipapa simumanyi kati katulinde tulabe Fifi da Queen wabaddewo emboozi etambula ng'agamba nti Fifi da Queen waliwo ekibozo ekibadde kitambula nga Fifi da Queen ne bbaawe nti yamuteekako mujja we ne bazaala omwana omulala nti baayawukana biki byonna emboozi webadde waliwo byali bitambula nga bagamba Fifi da Queen naye omu ku bapulezidenti abadduse mu ggwanga nga bomanyi ennaku zino bapulezidenti abasinga mu ggwanga badduka ne bagenda mu Amerika nalabako Katongole omutongole bafuna asayira mu Amerika nga bomanyi bapulezidenti abasinga Selector Williams nalabako ono DJ ali bamuyita DJ Shafiki ali Canada abasinga bapulezidenti abadduse nga badduka bafuna asayira mu nsi ez'enjawulo bagamba nti ebyobufuzi babali bubi mu mbeera eyo nenga yemu kweyo emboozi y'omukulu gwe bayita sipapa nga bwesobodde okuba ate ng'etambula sipapa ne Fifi nenga bannamateeka ba sipapa bo bagamba omusango baguvuddemu bakyakwata ba DJ waliwo DJ gwe bakutte DJ Black bamukwata waliwo ne bannamawulire ab'enjawulo abaloza ku buwoomi bwa ssente eza sipapa abalya mugagga agenda poliisi yekomyewo ng'ebanoonya. Tosubopio, nanyini customer care.